bisa mu ggulu mu wiiki 2 so n'olwekyo mbasaba mweddeko nga bannayuganda si kyekisoose ate si kyekisemba. So ku Tuesday tujja kubeera ne press conference. Leero sigenda kubakkiriza bannamawulire kubaako na bibuuzo ng'ennaku ku Lwokubiri wangi kimu kyokka. Konsati zonna zisaziddwamu zigenda kwongerwayo lwa nsonga nti tosobola kgenda kukola extra nga tetosoose main. Tetwagala bantu baffe bali balowooze nti tugendayo just kubajja mu ssente. No, twagala balabe experience yabadde e Kampala, ate experience ebadde e Kampala gye tutwalawa Embalala, gye tutwala e Masaka, gye tutwala e Luweero. So tetugenda kgenda olw'okuba nti abantu b'e Luweero babadde ready. Twagala tugenda okugendayo nga ne Kampala ekoze eki ematidde. So tugenda ku communicating ekiro kya leero ku press release egenda okwogera dates, then tubeere ne press conference egenda okunnyonnyola ensonga zonna eziriwo n'ensonga ezigenda okuddawo. Mwebale nnyo. Tujja communicatinga tubagambe essaawa. Ku Lwokubiri definitely press conference ejja kubaayo ku ssaawa 4 ku makya. Erugogo buli kyonna kyonoonya ku konsati ya Joseph Mayanja Gwanga mujje Dr. Kigwerawa Lugogo. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Olunaku tugenda okukola tusuubira mu wiiki nga 2 insha Allah. Abadde bagamba 17 24 ekitofu kyekiriwa Tukkaanyiza ku Lwokubiri ssaawa 4 gwe nga munnamawulire beerawo wano e Lugogo ojje mu press conference obuuze ebibuuzo tukuddemu tukwende date entuufu mu wiiki zino 2 insha Allah. Abali ku Bukedde TV omukulu Keti watu alambise ensonga ze alambise bulungi n'agamba nga mukulu wange bwagambye Haji Musa Katonda ebiseera ebisinga aba n'ensonga ze lwaki akoze ekintu era obafa abakkiriza tukkiriza tuwateekwa okuba waliwo ensonga oba oliawo ate waliwo ekinene kituwonya okusinga awo n'ekirungi omuyimbi akyaliwo akyali mulamu naffe tukyali balamu era enteekateeka zigenda kugenda mu maaso mu wiiki 2 ate tukoleshe ennungi ennene n'okusingawo eno webadde genda okubeera. Mujje ku Lwokubiri wano mu press conference buli kimu kyonna kyonna mugenda kukifuna era nsaba abawagizi bonna bambi ababadde baguze tickets zaabwe na biki era mugenda kubuulirwa ekyokola. Tiketi yo gikuume bulungi mugenda kubuulirwa kyekiddako neshe yeteekwa okubaawo. Steve Fenon tumulina era yagenda okukola. Steve agenda kujjayo amaanyi ge gonna akola omulimu gwe nga badde alina ogukola kubanga Steve siniya emyaka gy'amaze mu nsonga eno katosobola kubaako kyomunenya wabula kyetulina okukkiriza nti kona kugera kwa Katonda. Oli sitago tulabirako waliwo abayimbi abasinza abavudde nga bateekayo posta ez'enjawulo nga bajja gambiza mu kikyo nga bakifuddemu ssanyu okyogerako ki? Nabo katulinde olwabwe abayimbi nga Gravity bapositinze essanyu lingi nnyo anti n'ekivulu bwe kiti ekyaka miliyoni kituuse ku bintu webiti. Abaganda bagamba nti muno bizibu okumanya nga ate ava okunaaba yawunya muntu ava mu kinaabiro ate avaamu akasu n'ogaa lwaki owunya bintu bingi okubaddamu. Ali ku Bukedde TV